Erugogo ku cricket over kitokota sikisanikire nja kubanga mbikutuusako mu masaawo ate General Muhoozi Kainerugaba yes ono ye CDF wanino mu ggwanga Uganda awadde ambassador wa US mu Uganda okutandika n'olunaku olwaleero genda okutuuka ku Monday mbunga yeetondedde omukulembeze w'eggwanga in person nja kubanga gonna nga kuwa ate bo abafoot soldier batabukidde Louis Light bannange kino oba kinagwa kitya naye nga nze wendi okubanga nga kutuusaako wonna woli wonna wosinzidde kugamba kimu nti teweerabira kusubscribing omukutu guli gumugoka NCK TV awo nno toba tosimbudde kankutwaleko erugogo ku cricket oval yakubyeko dda era ng'essaawa yakakati vaawo mpitewo yaliwo okwesindika oyinza n'okugamba nti oba oliawo abantu bayingirira bwereere kansooke nga 2,500,000 milioni 3 showtime yakuba ennaku 2 Serena nebunama twemiti yali akikoze wano Uganda okujjako mwebale musinga timu Shiba kati mugamba abatanaja bakujja mu bagambe banange line zizo wezikoma mugambe banange nga muli bulungi mwenna nga muli bulungi kubano wamahei mwebale kuja kuwagira Siba kalungi nga mwanyumye nnyo lunaku mwalwetegekedde luno kubanga mwanyumye muli balungi mwebale mwenna mwebale kusupportinga Shiba wamma mwebale nnyo mwebalire ddala nga muli bulungi kyakutega mwebale kusupportinga Shiba wamma how are you muli bulungi nga muli bulungi nnyo baja kulyamu amaaso kubanga bannayuganda lengera layini eziri wano kyesa okugamba hey say hi nga muli bulungi bannange lengera ekiri wano muganda wange lengera layini eziri wano ono Shiba mulalamu ono Shiba bajamu ekuliramu mulago kubanga lengera layini abantu temwesindika Shiba abamala temwesindika Shiba abamala Are you ready? Think about yourself,
It's a JJ event. Central is represented. 3, 2, 1, let's go. You know me, because we nobody. You must have quick, come on, nobody. What it go? Come on, team. Come on, team. Come on, team. Come on, team. Put it one more time. Put it one more time. Amani Matono. Amani Matono. Tuchandika pate. That's easy. Ladies and gentlemen, nobody say. Ebiri wali erugogo ku cricket oval nga tuvuddeko eyo ye omutabani w'omukulembeze wandi muyita First Son ate eri nga ye CDF waneno mu ggwanga Uganda oba oyinza okugamba nti akulira aduumira eggye ly'eggwanga omukulu General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'abanga awa ambasada wa US mu Uganda ekiragiro oba giyite order amugambye nti ssebo okutandika n'olunaku lwakakati olwaleero katulubale luli lwamukaaga paka Sunday okutuuka ku Monday ngwe ziwera ssaawa 3 ez'okumakya olunaku olw'ebbalaza nga tonavaayo mu butongole ne weetondera omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nja kudipootinga. Agambye nti ayina engeri gy'akolamu ebintu bye eri undiplomatic. So amugambye nti bwe zituuka ku Monday ssaawa 3 ez'okumakya nga tonavaayo nojja ne weetondera mukulembeze w'eggwanga tujja kudipootinga. So tetumanyi oba ki ekigenda okuddako oba kituufu bajja kuvaayo apondooke yeetonde nze naawe ffe we tuli okuba nga tugakuweera tujja kuba nga tugakutuusaako. Akoze post by the way nga womanyi Muhoozi ebintu bye abikolera nnyo mu tweets, ayagala nnyo okutwitinga buli kimu. Bamuyitako ne Twitter General ayagala nnyo okutwitinga era eno message agitwitinze eri ku mutimbagano weeri ayinza ogiceekingako weeri awo butereevu oba kangikuteerewoko wano katini yeyo. Sooka tulinde ekinaavaamu nja kubanga byonna tubibaleetera oba omukulu anaavaayo yeetonde oba nedda gonna tujja kubanga tugakuwa butereevu. Ate munnange wabatuseewo olutalo wakati wa Louis Light wamu ne Bafutu Soldiers. Louis Light statement yakola nti mubadde mukimanyi nti ffe ne Bawumalu Kiseka ffe ababadde tusasula abaana bavume alien skin bamusuule. Eyo statement eyo yanyiza Bafutu Soldier. Kati gyevuddeko neno Louis Light n'avaayo, in fact yavuddeyo yesterday n'agamba nti takyali Foot Soldier nti abivuddemu. Kati awo olutalo bamukuba left right center bino bangi mujja kwebuuza lwaki nkoseza ekifaananyi kya alien skin mu vidiyo eno n'ekya Louis Light. Ndi wano era okuddamu okuchalenjinga Louis Light ku statement yo emu gye wayisaawo ku one of your live videos z'obadde okola ennaku ez'emabega. Oyina statement eno gye wayogera wagamba bw'oti nti ndabaffe tubadde tusasulanga abaana bavuma alien skin
lwaki nsazeewo nkuchallenging oveeyo otubuulire mwalinganga musasula abaana abavuma Alien Skin gwe naani? Cause if at all you said I used to pay those who used to attack Alien Skin oba to insult him, abuse him so ever. Sali ze walino gamba ati ojagala nkuchallenging Miss English. Okiwulira? Njagala otubuulire nti mmwe naani abalinganga basasula abaana abavumanga Kimenke. Kubanze wemba nzijukira bulungi nnyo. Scenario ya Kimenke yonna saga. Walinganga okikuba okize ng'okyali eno ku opposition, mu Nuupu stroke people power. Era bw'otyo wajjira ku Nuupu stroke people power. Naye ate ekisinga okubeera nga kinneewuunyisa nti mmwe mwasasulanga abaana ne bavumanga Alien Skin kyokka ng'omuntu agenda okulya ebivumo. It was His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, our president, my president, nga ye musajja wattu yaggwerako ebivumo byabo abaana be bamuvuma. Teriyo yakeera ku makya najja n'akuvuma. Kwegamba mmwe mwalinga eno nga mugezaako kusasula abaana bavume Alien Skin, kumbe nga mmwe mufunamu nti bagenda kukola ki? Bagenda kuzza omuliro eri Bobi Wine. Mwolo following egenda kusigala ng'eyambuka kubanga ojja kujja naawo attacking ogezeeko okukomyawo omuliro eri Alien Skin. Eno statement yabaddeyo gwe Omunnayuganda ayinza okubeera ng'oli eyo nti wali omulaba ku live. Naye statement ezimu temwazifanga ze yafulumyanga olw'okubanga mwali muli hyped with her vibe ey'okubeera nti no agezaako okuteeka in one basket abo bonna abaana abadde nga bavuma ku social media. Naye ye yali olwedde nga waalina okuviirayo atuukirize ekyo kyalina okukola. So kati kyova olaba njagala mbuuze Luwirayiti, kubanga this was your statement. Era kyemmanyi nti waliwo abantu already abalina ka video ako. Statement bwezi tizitera nnyo okuva mu bantu ng'omaze okuteekako ekigere ewa Sitaani, ng'omaze okulinnya ewa Sitaani okufuna kasente ke n'okuteekamu ebirowoozo ebirala Sitaani. Okiwulira? Ne mutandika okubeera nti mujja muyina statement ze muba muyisaawo ng'eyo statement nti omuntu akwata ka video n'akasalamu n'akatereka. Time weetuuka ey'okubeera nga mu strikinga back baleeta message yo eyaka video ng'ogeza kubenga bino byali bigambo ate it's a live video. Waliwo gamba nti omuntu baakulikodinga naye guwa byogera nange nnakulaba. Era videos abaziina mugiyina ng'ogezako gamba nti mmwe mwasasulanga abavumanga Alien Skin. Naye ezijukira skando ya Alien Skin yali between the people power, Nuupu stroke ne Kyagulanyi nga ebavuma. Kiwulira? Kati wembeeranga mwasasulanga abaana tubuulireko baani abo walinganga nabo musasulenga abavumanga Kibanda oli Kimenke wokukabira kumbe ng'ebivumo biggwera ku muntu omu Bobi Wine ne family ye kubanga abaana bamuvuma ku social media kuno nga mmwe mubasasula nga mutwerimbiseemu. Kati nze nnono sigenda kukkiriza muntu alowooza nti nno ogenda kulinnya ekigere eri ewa Sitaani omala ate odde olage nti nno okyali ku mulamwa gwe gumu naffe. Nedda, tekikyasoboka. Kasita obirinnyayo sigalayo olagire ddala abantu nti omanyi entegeera yange baagikyusa. Entegeera yange kati etegeera bweti kuba mutwerimbikamu bangi nnyo. Essaawa zino eno omuntu asobola kutegeera kiki ggwe kyoluka oba kikyoba kyoliko essaawa zino eno. Naye eyo statement yali yo Luwirayiti, that was your statement. Inze just video yange eno njikoze to challenge you madam to come out and clear the air. Yes, clear the public, because I'm also confused. I'm like bani aba babera mu gundi abenchuka nga ate basasula abantu ne bavuma omuntu kyokka omuntu gwe bavumye ate ne babikwata ne babiddiza Bobi Wine. Because bangi nnyo mwefula abenchuka naye nga musasula abantu ne bavuma omuntu nga mukimanyi gye kaggwera ku mukulembeze waffe. No, I'm not going to be here and watch you guys okubeera nti you pay some fools to insult our president, my president. Insirike nedda madam jango batubuulire nka mu innocent. Luwirayiti, nze niize tu challenge me wakiri tugambe nti munaye aba NRM be bazituwanga
kubanga ekituufu nze NRM already mbadde nga njukubira omupiira newankubadde natandika kujjanga wano because there are many. That's how you come. Bwe mutwe mujjane mutwenyigamu olumala ne mufuna ka following ne mukola kine mutandika okutulaga ne mudda je mwava. Madam, come out and challenge us. Omuntu omajja kugamba kale bannaye abadde omwala mugezi biki no. Those who look to be smart wekituuka ku government ya Mwami Museveni turning out to be the other way around. So kati nze ninze you to challenge me. Ani gwe mwasasulanga naye, who are those people you uttered out? Who are those guys be mwatulanga nabo ne mugamba nti okay let's space one so agenda avume gundi alien skin baba malo muvuma bali eri bazomulyo bavume Kyagulanyi naffe wane ntubadizeyo omuliro omuntu alowoze nti no we are on the same track naye nga mulina be mweyisizaawo. Some of us, we are not going to stand here and watch you. Chole si ono yeka abantu bangi abavuddeyo ne babanga bakola ki naddala ba foot soldier nga ba complaininga ku statement eno. Owayi plan ndi mukwate. Olabye kabampane gyakutuusiza. Owayi wavadda mu struggle. Era bwe wali ogivaamu wagamba Umaru Kiseka. Nga connection yabadde nnene. Mu bantu bonna wagamba Umaru Kiseka. Ye nnyabo nze abadde abuuza nti lwaki president waffe amala kuvayo n'alangirira nti bye yayingira struggle ng'oze kunoonya mwagalo oli mu kifo kikyamu. Lwaki yamala kwogera bw'ati n'olyoka odduka emisinde? Oba nawe wali onoonya mwagalo? Terasi. Otuwa nsonga kye yakujja mu struggle ku lw'ensonga eyiyo nsonga yokka president waffe gye yayogera. Owa nsonga kye yakuddusa mu struggle. Olimba mbona atya n'okutambula ntambula n'ebiise kyogamba kiki wayogeranga ennyo ku gavumenti ekyakutambuzanga nga weebiise. Maada kantwala akakisa kano okutegeeza nti otulabyeko weeraba okkiriza nti twakuwangudde weeraba Maada. Nze nakugamba watusanga weera ojja atulekawo totuleseewo kati wenaga kubugumye okola bu live oteekako abantu mbusimayiva kuwabule. Ekisookera ddala oli depressed. Weetaaga counseling ey'amaanyi awatali ekyo ojja kugwa eddalu. Plan ndi mukwata ogenda kugwa eddalu. Si bwe bali oyagala kufundibwa Umaru Kiseka ku mpaka. Baana abo mulina efujjo. Abamu ku mmwe mwayingira struggle n'ebigendererwa byammwe era nsiibula nkugamba nti struggle wali ogyongerako ki? Nze ndaba struggle etambulanga bwe twali twagibala okujjako kikyali kimu nti omusajja akyagaanye otukwasa entebe yaffe ekyekyokka. Amasomero tuzimbye, amalwaliro galumye. Buli kimu tukikoze. Nze sikulabangako na ku kitebe ky'NUP neewunyiza n'okungamba nti oli Uganda. Sirabanga yadde ne Kaselefi ng'olina president waffe ng'ate wano weli weefulanga amwagala ennyo woti. Abamu ku mmwe kirabika mission yali ebalese mu struggle mwali muze na kugaba butwa. Bw'ongamba nti oyagala nnyo president waffe naye nga tolinayo yadde n'akafaananyi ng'omulina. Yadde n'akafaananyi nti oba oli mu ngoye za NUP. Ebifaananyi ebiriyo n'ebividiyo ng'otulaga ebisambi ebiyiyise. Olina ebisambi ebikulu. Naye era ebisambi ebirudde ku nsi oba obiraba. Ebisambi bye baakwata tebibula. Eyakukwata kati watandika mufuula content. Poliisi tomanyi nnyo gy'eri. Genda akusobbeko ogus. However, Yellow Light agamba ayina ensonga ze era agamba ayina ebibadde bimuluma bulijjo. N'asalawo abibateeraawo mu birabi bibadde bimuluma. Era mbo ebyamuviiriddeko okugamba nti eno struggle kanjawulire. Let me tell you, waliwo ebintu ebibadde binnuma kati leero kambibagambe you guys. Nga being disturbing nga oyinza okukola video n'ogamba banaye gwe lwaki ogamba Kyagulanyi oba n'omuyita Kyagulanyi, and then someone will say omuntu yenna gw'owulira ng'ayita His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amuyita Ssentamu oba ng'amuyita Kyagulanyi aba munyampi. Awo obwongo bwange ne bubeera katabudi. Ne ngamba omusajja ye yennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye mbu oba totaddeeko president oba oli munyampi kubanga ye tebamuyita president. Nga waliwo ababadde bamuyita nga principal. Oyo twamulabirawo ng'ayita president waffe principal. Eryo erinnya sirirye. Ani yali mutuuma? Museveni ye yali mutuuma? Dyavaawa. There are some things that you can say
and then someone tells you toddangamu muyita webatyo waneeno oyina muyita president wano oyina muyita president like wabawo ebintu nga mulabikira ddala nga abataasoma nga mubigamba omuntu kati nze wemba nalidde bambi nalidde mukkirize sente zona ziridde za government zezibadde zimbeezaawo obudde bonna sente naziridde zawoomye bambi mweze mbadde mumpa temuzimpa kubanga mulabika nammwe mubadde munsasula kale wallahi munyiizizza oyo mwana namugamba siina lutalo lwe ngenda kugula ku muntu siina linnya lya muntu lye ngenda kwonoona siina muntu gwe ngenda yisa mu maaso temulinda bantu olw'okuba nvudde mu bintu bya politics nenkeera ku maca ne ngamba kati ngenda kusabula ono ne mbaga temulibinda bamu nyambaga I want to go in a silent way buli omu abeereko wadda olya ddeeri nze temugenda binda bamu ebyo kubanga nwana ekibiina kyange kyennyini kyensupportinga. I spoke with him one on one. Ate yeye nyini gwe nakubira essimu sinti nagamba bantu bonna. I called Umaru Chiseka. Ne mugamba Umaru ebintu bino nze mbikooye. Yeye nyini nangamba tobivaako. Maybe plan on leaving Uganda. Then otandika okusabulanga maybe you're out of Uganda. Ne mugamba nedda. Bana yenze muntu omu kwaba abantu abatagala kufuluma Uganda. Like it's not something I want to do. Nze nafuna trauma nyingi nnyo nga traveling the first time. Second time trauma. Nengamba ebintu by'okutambula eyo mu nsi engwira si birungi. It is not something I look at nenga kati njagala genda mu nsi eno. Maybe nga nina busente bwange ngenda genda mu eyo nsi for holiday neyagalemuuko mmale nkomewo mu Uganda. That is how I want it. Nengamba if it's like this then why don't I just chill this in a good way. I've not attacked anyone. But gwe walabidde ddala nga kugamba Louis talina kugendera awo kansoke musabule mulaga abantu nti yalidde kiryoke kiggwe. I speak to these other people. Why do you think they talk to me? Nemumalako abantu emirembe bulisa. Please temumalako mirembe. Temwina kyamaanyi kyemugenda kukola okugjako ebivumo. Louis walidde twakutegedde sawa yeyo era awo temugenda kusukkawo weewo kyekyo kyokka temusobola okukola ekyo nenga I spoke to him omuntu yenna ategeera what makes you think oyina okugenda mbo simanya ate otandike kunnyonoonera linnya nze nsirike nze temunjasamira temumbwagulirako gamu nekino kimapengo nakyo kivuddeyo gwe Louis Light gwe Madubbala ng'oyasamiraani gwe mirundi emeka gye tukulabe naani ono omukazi full figure mirundi emeka nga mutudde mutebolinze akusasuliddeko oko ne rent mama Fiina be bamu kuba kusondedde ebintu abo bonna bantu ba government mbwata naawe ozonja samira mbu Louis Light olidde simanya mbwa gwe simanya biki temunja samira bambi mbadde temuyina kyemumpa temundiisangako temunywesangako era temugenda kikola mbivuddemu njagala kibalume kibasesebbule mufe mbivuddemu I repeat. Tuli ku NCK TV kugamba kimonte mukwano obanga tuna subscribinga kekade subscribinga ringing that notification bell sharinga likinga tukomawo.